ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا وشكرا حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وبعد أمتند أمجفق الله سبحانه وتعالى okusasira n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukwaniriza omulabi waffe wa Salam TV ku programu yaffe enganzi manya enzikirizayo mu busiramu, otukubira tooki mu nzikiriza yaffe nga bwe tukimanyi nti kyekisinga okubeera ekyebbeeyi gye tuli, okubeera nti tukirabirira butiribiri tusobole okubeera nga tukigusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omwanjuzi wo Ibrahim Ali Nsimbe mu studios eza Salam TV, nga tutera okubeera ne mukadde waffe Sheikh Bashir Sentam yateredde dda ntende insha Allah tujja muleeta abeere nga ababuuzaako. Ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwa Shawwal omwaka 1447, ate nga ku sayidi endala ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa April omwaka 2026. Tusanyukirako abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala batusiza ku birungi, tubagamba nti muyogayoge ate mwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyekikuuma ebyengera. So nga ate abafunye okusoomoozebwa teriyo kkubo ddala okuggyako ery'okugumiikiriza. Allah agamba nti wabashiri as-sabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Buli otunaagumiikiriza mu bigezo Allah byaleese, mwana wattu ajja kubeera nga atuvuunuza. Inna ma'al usri yusra. Allah yagamba nti mazima oluvannyuma lw'akanyigo ate waliwo obwangu. Programu yaffe manya enzikirizayo mu busiraamu, tutambula nno n'ekitabo kya mukadde waffe omu ku basomesa abakukunavu aba Islamic University e Madina al-Munawwara ekiyitibwa Makanatu Sunnati an-Nabawiyya. Nja kusaba mukadde waffe Sheikh Bashir Sentam abeere nga abalamusaako. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa kulaba sebo. Alhamdulillah. Mwebala obuweereza bonna. Alhamdulillah sebo, tusaba amakirize nammwe mwebala obuweereza. Tugezaako. Alhamdulillah. Teeke mu abo bakozesa emirimu gye emirungi. Amin. Ate emituufu. Amin. Tusaba Allah n'abagoberezi baffe aba Salam TV nabo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawa empeera ey'okwerekereza ne babeera nti babeera ku lutimbe gaggadde olw'emirembe, bayongere okusoma ku ddiini ey'emirembe. Amina ya Rabbi, kubanga ate beerekereza bingi. Waliwo abeerekereza amasannyalaze n'ateekako yaka n'awaayo n'obudde, nga bo balabira ku mayengo. Ate waliwo bo abateekamu data nga bo balabira ku online. Allahu akbar. Ezo zonna ensimbi zibateekamu baziyita talabul ilm, kunoonya kumanya. Bagwa mu hadithi ya nabbi. Poziseka hadithi egamba eti eyo? Hadithi egamba nti man salaka tariqan, omuntu yenna akwata ekkubo lyonna. Ng'ekigambo tariqan jaa nakiratan wannakiratu tufiidu al-umum. Egamba omuntu yenna akwata ekkubo lyonna nga mwe mulina ekkubo lino ery'okutuula ku TV, omwo muli ekkubo ly'okuteekamu data osobole okunoonya emisomo nga gino ogirabe era oyongere okutegeera eddiini yo. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam ekkubo eryo nga lyakutte yaltamisu fiihi ilma. Data gwateeka ku ssimu n'obudde buno bwawaayo okubanga akoze okusambyako puroguramu zonotandika ng'atuuse, ebyo byonna abikola ku lwakwagala girimu, kwagala ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Ekikolwa ekyo kyaba akoze n'eyirimu eyo gyagenda okufuna mu kikolwa ekyo, Allah agenda gimufuulira ensonga emushepingira ekkubo erimutwalamu. Allahu akbar. Tusaba Allah atuwe omugabo mu hadisi eyo, tuleme kuva mu hadisi eyo nga letufunyemu. Kubanga nawulirako omuwalimu omu ng'agamba nti teriyo kkubo limpi oba ekkubo ery'okumwanja erituuse omuntu mujjana nga kkubo lino eno.
eri okusoma eddiini ya Allah. Buli yonna anayingira eddiini alina kuba mu yasoma, okukenkuka mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu atali musiraamu, omuntu atali musiraamu omunno tugatiddemu buli madiini gonna g'omanyi mu nsi gwali owulidde gonna goba mu linnya atali musiraamu. N'omusiraamu abantu bameka? Babiri. Omuntu yenna akkiririza mu Qur'ani omusiraamu. Naam. Ne bali abalala batakkiriza mu Qur'ani abatali basiraamu bonna olunaku olwo basooka bateeka mu ntaana nga babaziise, oba bamuziise mu kofini, oba mpologoma yeemulidde, oba goonya yeemumize, oba ttimba yamumize, oba aziikiddwa mu ssanda ng'abasiraamu mu nkola y'eddiini, oba bamwokyezza ng'abayindi, oba agudde mu mazzi, oba ayidde buzi, oba ebinakani bimugwiridde, ne babeera nga ayikabuliye. Olunaku olusooka mu kinyinyi ekyo mu kufa kwe, bamalayika bajja ne bamubuuza ebibuuzo biba bingi naye ebisooka bya bisatu. Bamubuuza man rabbuka, Allahu akbar, obadde osinza katonda ki, wama diinuka, era obadde osoma ddiini ki, waman nabiyuka, era nabbi waani gobadde okutwala nti nabbi wo. Ebyo bibuuzibwa omusiraamu natali musiraamu. Ekyo ekiraga nti nno okusoma kyekibuuzo ekisooka mu kabbuli okubuuza obadde osoma. Allah, ekibuuzo kyonna bakyetegekera seeka. Era kasaba agamba nti olinayo ekibuuzo mu ssomero nga osoma paka ku last hour, wali ku last minute n'ogamba kampiseemu tomanyi abayinza okumbuuza ye waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allahu akbar. Revising ekitabo kyo, omuzakirago pamphlet yo ekitabo kyo, nga weetegera olunaku lwebagenda okuba nti saawa etuuse ogenda kuyingira kibuuzo. Saawa kyetuuse ey'okuva mu nsi kibuuzo ki? Okuyingira mu kabbuli bamalayika bakusoeza ebibuuzo. Allahu akbar. Kati eyo aya etugamba mu musiraamu okubanga tukaseera orivayizinga tomanyi we bagenda kubuuza, ne baatubbira ku bibuuzo. Baatubbira ku ki? Ku bibuuzo nti bino bisatu byo bagenda bitubuuza. Kati w'obiyita ne biri ebisigadde bigenda kuyanguwa. Kasita oyita bino ebisatu ebisigadde mu maaso ebijja oluvannyuma bijja kuba byangu. Kiyinza okugamba nti ne section A batuwako section namba eya paper. Section A weeyita byogenda kuginywamu amazzi. Allahu akbar. Okuba kuyisa muka mu kisero. Seka ntwala omukisa ogwo okubeera nti twebaza bakadde baffe abatugoberera ku Salam TV, ku programu zaffe ezadaawo ez'enjawulo n'enteekateeka endala, naddala ku programu yaffe ey'okumanya enzikiriza yo mu busiraamu. Omusiraamu okubeera nga yeekakasa enzikiriza ye nti ddala kyaliko kyekyo ng'ali ku swafi yennyini ataliimu kamulungula konna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe abeekumira ku mutimbagano gwaffe ogwa Salam TV abeere nga abajaza khayiri ate ayongere okutukenkula mu ddiini ye. Naam. Olwaleero Sheikh tutunuulidde ki mu sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Olunaku olwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lw'okubeera nti tuzze tulaba obujulizi obumu tetunnabumalayo, obumu tulabako butonotono, naye mu maaso awo tugenda kuyingira ennyanja y'obujulizi insha Allahu ta'ala. Tusaba Mungu aya ku aya, hadith ku hadith. Allahu akbar. Tusaba Mungu atwongere obuwangazi. Bijja kubanga mukadde waffe Sheikh Umar mu kitabo kino yatukuŋŋaanyiza obujulizi obwo. Si yekka n'ebitabo ebirala gye biri nga Imam Ahmad, tujja kulaba ekigambo kya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah agamba nabikkula Qur'ani n'ensiŋŋaanamu n'ennoonyamu n'ensiŋŋaanamu aya 33, aya 33 zonna zitulagira kugondera nabbi nakumugoberera nakumugulumiza sallallahu alaihi wasallam. Ezo aya buli musiraamu yandibadde azimanyi. Aya ezimugamba okugondera nabbi we n'omugoberera ng'aziina mu kifuba nga wayina amannya g'abaana be, waba musajja muzadde wa mukyala muzadde, waba muvubuka yandibadde ezo aya 33 aziina mu kifuba nga wayina amannya g'abasambi b'emipiira. Allah, kati awo hadith wala haraj, amanya timu esooka eyokubiri n'eyaba opponent
ne ba explain abasamba samba kedda kati tuze tulaba obujulizi obwo naam naye olunaku olwaleero omulamu wange ffe tugenda kwagala okulaba ku bubonero obumu naam ku bubonero obukulaga nti oli mu baagala nabbi sallallahu alaihi wasallam nze naawe naam n'abatulaba okulaba ddala buno obubonero tubulina omulundi ogwaggwa twewa minzaani nti eyo minzaani koba weepimira kati olwaleero wabadde otugambye obubonero obulaga nti oyagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakulu oyokuba mu kitooki ekinene nga tolina bubonero buno ng'obubonero bw'abasiraamu bumanyikiddwa Allah bwe yayogera ku siimahum fi wujuhihim min athari sujud amakulu nti kasita omulaba omusiraamu ng'alina enfaanana gy'afaananyemu omanya nti awo musiraamu ne waba tenyonyoddeeko nnyo era kitegeeza waliwo n'obubonero omuntu bw'ateekeddwa okubeera ng'alina obumwoleka nti ayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Sheikh. Era mukadde waffe yalituleetera obubonero butono nno naye bunene obubalira ku ngalo omuntu aleme gamba nti bingi binnemye okufunzafunza buli buna muyabufundiza kubaza ennyingo ennene naye buli kabonero kalimu parts ezikavaamu kalina amatabi naye zino ennyingo mmeka nnya koyinza okwetegerera tulaba naawe atugoberera abaffe ndi mubaagala nabbi sallallahu alaihi wasallam oba mbadde sinnatuuka bulijjo amakulu nti omuntu aleme kubeera nti agamba bugambi nti nabbi mwagala wabula ekijjo mulaga nti ayagala nabbi senga alabikako obubonero buno. Naam Sheikh. Akabonero akasooka naam kagamba kati Sheikh agamba omuwandiisi w'ekitabo kyaffe ekyamakanatu sunnatu annabawiya Sheikh Umar bun Muslih al-Husaini omu ku basomesa abakukunavu aba Jamia al-Islamiyya bil Madinati al-Munawwara Islamic University e Madina seka gye mwasomera atutegeeza mu kitabo kye agamba nti walihadha alhubbu alamatun yu'rafu biha minha awalan التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وإعزازها ومعرفة مكانها من الدين وتوقير أهلها. نعم. wanokubadde nti yawandiika ekitabo naye si yatutegeeza si bigambo bye alina bigambo by'abawalimu bonna mu ggwanga mu nsi yonna bigambo by'abawalimu salafan wa khalafan kubanga omuwalimu leero wajja n'awandiika ekitabo kibaako ne bamuhakikiina abakiverifayinga abaddemu nakitunula mu ddala kituufu byawandiise bituufu ne bakubamu ki ne bakubamu stamp ng'akabonero akalaga nti kyagamba naffe kyetugamba kyawandiise naffe kyetukola ki kyetukkirizamu kati bino si bigambo bye ekitabo kiki naye bino si biki si bigambo bye wabula eno yenzikiriza yaffe ngaffe abasiraamu nga agambye nti walihadha olw'obujulizi obwo tuze tulaba alhubbu alamatu okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam kulina tooki kulina obubonero oba kwotegerera omukwano ogwo ku muddu yu'rafu biha ng'obubonero obwo obulabye ku muntu otegera butera nti oyo mwagazi wa nabbi Muhammad otegera butegeezi nti omusajja ayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam naye agambye minha mu bwo amakulu taleese bonna ajeyo emitwe miki emitwe ena gyajjeyo emikulu n'agamba akasooka atamassuku bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam okwekwata mu buwangaazi buli ssaawa buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka obuwangaazi bwonna nga weekutte ku nkola ye atamassuku atamassuku mu lulimi Oluganda
okwekuumira ku njigiriza ye mu buwangaazi bwo ne weekuumira ku njigiriza ye sallallahu alaihi wasallam. Wano tulina ekigambo sunna abantu bakigandawaza kati tugamba okwekwata ku sunna ye kimanyikiddwa mu matu g'abantu. Naye kasooke mbuuze gwe sunna bwetugamba bwe tuba tukyogedde sunna nga tetukivunudde mu lulimi Luganda gwekitegeeramu nga tetukivunudde mu lulimi Luganda nga tukira kino okwekwata ku sunna. Antisekera mba njagala kujuliza kyetwannyonnyola emabega kubanga abagoberezi baffe abatulaba abalungi abasalamu TV twagamba nti sunna kitegeeza ebintu ebyenjawulo naye bwe tuba tugenderera mu diini yaffe ey'obusiraamu nga twogera ku sunna tuba tutegeeramu ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebikolwa bye sallallahu alaihi wasallam, n'ebintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yalaba basahaba be nga bakola oba ebyakolebwa ku mulembe gwe Nabbi n'atabigaana nabyo biyingira mu sunna. Bintu bisatu: ebigambo bye, ebikolwa bye nga bamulaba nga Nabbi abikola, n'ebyakolebwa ku mulembe gwe ne bitakkaako aya ate ne Nabbi n'atabigaana, amakulu nti aba yabikkiriza. Kati olaba agambe atamassuku bisunnatihi, okwekwata ku nsonga ziri esatu z'okoze zenze njogeddeko, okwekwata buli hadithi erimu ekigambo kye, buli wowulira nti qaala rasulullah nowekwata ku nsonga Nabbi yakyogera onyweza bunyweza, nowekwata ku nkola ye nti kaana yafalu kadha wa kadha, Nabbi yalinga akola bwati ne bwati, bamulaba nga akola bwati naawe n'okikola. Nowekwata ne ku baswahaba be bakolanga Nabbi n'abiwaako olukusa babikole. Olina okukyekwatako ebyo ebintu wa izaazuha, n'okubeera nti buli njigiriza egwa mu njigiriza ye ogigulumiza wonna weeba ekujjidde. Izaazu kitegeeza okugulumiza sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kize mulima wanti balisiga okugulumiza sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'olunaku olwaleero tuyinza okugamba okugulumiza hadithi ze, kuba hadithi zezizingira mu biro ebisatu byonna bye tugamba. Kati okugulumiza hadithi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'eba bazikusomedde oba ng'ogisomye mu kitabo ogiwe ekitiibwa n'ogiteeka mu nkola. Wa ma'rifatu makaniha min ad-din, n'okusoma ennyo n'obbinkira omanye obuzito bwa hadithi mu ddiini eno. Amakulu hadisi bweyogerwako togamba bugambi nti ki bwena hadisi oyina ogitwala nga kigambo kinene, naye togenda gitwala nga kigambo kinene okujjako ng'otudde n'osoma obuzito bwa hadithi mu umma. Obutamanya buzito bwa hadisi kireetera ogiregeya. Omwana atamanyi kitiibwa kya mukadde we amukuba. Abaana bonna boolaba abeenyumirizibwa nga bakadde baba beenyumirizaamu bamanye ebitiibwa by'abazadde baabwe kubanga baayigirizibwa baasomesebwa ne bamanya omuzadde yaani. Era oluyitawo ekiseera nga bamubuulirira omuzadde yaani nga yeddako wabanga badde agenzo astray atandise okukwata ekkubo ki atandise okuva ku mugendo kati ngadda. Era abawali mu kasitama lubba okujja ne basoma kutuba yonanga obusimu buvuze maama ategedde kubanga abasomesa abawalimu batujjukiza ekitiibwa ky'omuzadde. Nekitulaga nti ife abawalimu b'eddiini eno naffe abatali bawalimu nga tunagenda ku batali bawalimu, abawalimu tulina okuyitiriza ennyo osomesa abantu obuzito bwa hadithi mu umma kubanga abantu tebamanyi buzito bwa hadithi. Ekyo njagala nkikugambe Sheikh, amazima matuufu, abantu bamanyi buzito bwa hadithi okujjako abatono. Eno program bagiyita manya enzikirizayo mu busiraamu. Kino kankireeta olw'okuba tutuuse ku nsonga eno tituli mu kusoma nzikiriza ffe. Nzikiriza ffe tugamba okumanya obukulu bwa hadithi n'obuzito bwa sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingi naye kanditayemu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ma zaala Jibriilu yusiini birjaali hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu.
nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti tewaliyo mulundi Jibuliiru lwe yandeetera bubaka naam okujjako nga yannaamiranga omulirwano oguyisa obulungi n'okwekomako obutagukosa buli lujja natuuka n'okukirowooza nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti hatta dhanantu annahu sayuwarithahu Allahu akbar natuuka n'okulowooza nti oluli ky'olunaku lumu naŋŋamba nti obubaka bwendeese nti mulirwana afuna ku by'obusika byo. Allahu akbar nabbi yatuuka n'okifuna muki mu birowoozo bye nti oba oliawo muliraano ayinza n'okuba mu by'obusika asika seka ndowoozezaamu ku aya za Qur'ani ziri aya 6 236 kale bwe tugamba nti tuggyeko nga 26 kuba nabbi agamba nti mazaala Jibriilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kale zonna 6 kitegeeza Jibriilu yamulaamira emirundi egyo gyonna buli waleeta obubaka amugamba omuliraano. Kale tugambe nti ezimu yazireeta kirindi nga kale tusigaze aya kale 15 naye 15 zonna nga mugamba omuliraano. La hawla wala quwwata illa billah. Wetuba tuyunga omulirwano tuli ku sunna tuli ku kigambo kino ta'ziz okugulumiza sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wetuba tutunuulidde omulirwano obusiraamu tebutunuulira nzikiriza ya mulirwano. Omuliraano tebagwawula nti guteekeddwa kuba gwa musiraamu. Allah yakimanya nti tugenda wangala kintabuli wakati w'omusiraamu n'omusiraamu wakati w'omusiraamu n'omusamize wakati w'omusiraamu n'omusinzi wa kabonero omukubi wa kabonero wakati w'omusiraamu n'oyo mulhid atayina ddiini ng'ali awo muyise buki muyise bulungi. Lwaki njagadde nkyogere seeka tulina ebintu bingi nnyo ebitwekoleseeko olunaku olwaleero nga Allah jalla wa ala wagamba nti wa fawqa kulli dhi ilmin alimun buli waggulu w'omumanyi wabeera w'omumanyi. Nabbi Musa alayhi salaam yakuba olukuŋŋaana hadithi eri mu Bukhari olwakunkumula n'ennyenje banu Israila naye omu nambuuza owange Nabbi Musa nti waliwo akusinga okumanya n'agamba tewali. Ate Musa yalina right seeka kubanga kalimullah yali ayogera ne Allah naye yakozesa ekitiibwa ekyo nti kalimullah nze ayogera ne Allah butereevu waliwo asinga agentunula ng'ate bazina mu bungi n'atunanga ekituufu n'agamba tewali ansinga kumanya. Allah n'alaba nga nabbi wa akhtaa aseeredde nabbi ng'aseeredde kyetujja okugamba akhtaa akoze atya aseeredde fa awha Allahu ila Musa Allah n'amussaako obubaka nti waliyo omuddu waffe allamnahu ilman min ladunna wa allamnahu min ladunna ilman twamuwa ilimu gye tutannaba kuwa Musa. La hawla wala quwwata illa billah. Allah nassa ku Nabi Musa alayhi salam mu kiseera ekyo nga Nabi Musa alaba nti yekabejja mu kumanya. Allah n'amugamba nti waliyo omuddu waffe gw'otamanyi ate nga ilimu gye twamuwa temanyi gy'olina. Naye ku bimu kulaga nti Nabbi Musa yali musajja mulungi ate yali musajja mukhlisun. Yasaba Allah amulagirireyo agenda akikola ati agenda amulabeko amusomeko. Oli gwe baawa irimu Allah tayogera naye irimu agisindika busindisi ng'agiyisa mu Jibuliiru. Ono Musa Allah akola atya ayogera naye direct nga tewaliwo avunula wakati naye waliwo irimu gye batannabakola ki waliwo gye batannamuwa. Ekyo nnaaba walimu abatulaba abajjemu ekyokuyiga. Allahu akbar. Tebalowooza nti okutuuka ku yunivasite n'oba ng'olina diguli 2 diguli 3 mbugo osinga okumanya byonna nti owa thanawi talina kyamanyi gw'osinga okumanya. Ekyo njagadde nkiyisewo tebakirowooza okusoma Oluwalabu luno tekimulowoozesa nti yasinga abasajja bakulu abawangaalira ku kyalo okutegeera. Era bano abasoma mu sisitimu y'amasomero primary ibtida idadi O-level thanawi L-level paka mu university bwe basinga okumanya singa abasoma irimu y'akabalaza. W'akabalaza ayinza okuba ayinayo irimu gw'atuuse ku university gy'otayina naye nga teyirimu ntuufu nga ntuufu wabula
tugiteeka ku minzaani tugipima gasa tugifuna ne tugipima ne tulanga ntuufu mashal hal tutambula butambuzi nayo naye kino nyagadde nkirage ku bino ebitambula mu nsiseeka olwo giri bitwekweseeko engeri gye tusoma nti tuli mu programu ya nzikiriza wakati w'olutalo olugenda mu ggwanga oba mu nsi yonna olumanyikiddwa obulungi mu Middle East wakati w'abaganda baffe abasaudi n'abalala ebigambo bingi ku Iran ebigambo bingi ku Iran nga byogerebwa abasiraamu abamu n'abawali naye ffe tutunuulira sunna za Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti hasiba akidatina okusinziira ku nzikiriza yaffe maadha yajibu alaina kiyetukolaki ekitukakatako ala ikhwanina jirani alkaaba aliraniya tutunuulira seka ovunulawo kiki ekitukakatako eri baganda baffe balirwana ba kaaba abayita abairani bali jirani alkaaba balirano bakumulirana okumpi ku kaaba kubanga Saudi Arabia yino obuka amazzi ng'olibwa ng'oli Iran kati ayina haqqul jari oluganda lw'omulirwano luli luddawa oluganda lw'omulirwano kubanga oluganda abamu bamanyi nti oluganda lwa mitweko emeka ebiri olw'omusaayi n'olwa shahada yes oluganda lw'omusaayi gye luli n'oluganda lwaki lwa shahada gye luli naye waliwo haqqul jari omuliraano nga guli awo musiraamu oba si musiraamu ogulwanirira nga hadithi endala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ljannata man la ya'manu jiranuhu bawaqi'ahu amakulu tewali musiraamu asaala akola hijja akola umura asaala layiri ne tahajjudi akola emirimu gyonna agenda kuyingira jjana nga mulirwana we afeesa ku bikolwa bye ebibi nga biva wuwe ne bikosa neibawo siwakuyingira jjana sunna zani za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo si akida yaffe tugamba okukuuma omulirwano n'ogulwanirira si guwaayo buwi seka mbadde ngenda buuza ekibuuzo oba kankibuuze Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'agoba abayudaaya mu kyombo ky'abawarabu ate nga baali bamuliraano ogwo nagwo si gundi si muliraano nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu sunna ye yali akuuma omuliraano naye guno omuliraano olwokuba nti gwali gususse obubi n'agamba nedda kagufulume sallallahu alaihi wasallam ne Allah inabi yakola atya beyafulumya naye ati nabi inabi yalekamu abannafuusi abatali bannafuusi hatta seka n'abannafuusi siwe twagala okwogerako tugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okuba mu bulamu obw'ensi ng'engabo yerirwani yali wa muyudaaya tiyali munnafuusi yali musajja ali ku ddiini ye la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin Allah tatuganya kukolagana nabaali bonna abatali basiraamu nga tebatulwanisa era abo nabbi yabalekamu akakwakulizo nga tebatulwanisa lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru okubeera nga mubayisa bulungi wa tuqsitu ilayhim nga mubeera benkanya gye bali ebyo biragiro byanyu bya Allah subhanahu wa ta'ala kati omuntu abanga enzikiriza yendala nga naawe obusiraamu oli ku nzikiriza entuufu ebbanga lyamala nga takulwanyisizza tomuwaayo mu balabe be kuuma omulirwano n'oluganda lwaki lw'obusiraamu era bali abaamenya endagaano abaamenya ki endagaano mu bayudaaya kubanyi bamanyikidde bamenya ki baamenya endagaano Allah yabafulumya mu Madiina Allah kenyini yalagira nti bafulume muki suma suratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil marra min awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju naam ayo manyi yakako ba ahlul kitab abayidaya bayita banu nadhir olekye bali mu Nabbi Muhammad olukwe abo bone bakola ki
Allah n'abagoba naye abalala ne bakola ki abalala ne basigalamu abayudaaya ab'ebika ebirala olw'okuba nti tebamenyiginda kati be tulina okugoba awo benyina omuntu takulwanisizza owekiraba kati eyo njagadde nkiwula nti ebigambo bingi nnyo olunaku olwaleero ku lutalo naye twerabidde sunna kyenjagadde obbajjukiza atamasuku bisunna okwekwata kwani ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam okukuuma oluganda lw'omulirwano musilimuhum au kafiruhum abasiraamu n'abatali basiraamu naam kati nakugamba wa ma'rifatu makaniha min ad-din abantu ino basomesa obuzito bwa sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye zisowa mu ddiini wa tawqiru ahliha n'okugulumiza bannannyini ziwanirira eyo yonna ekyali ensonga emu erimu atamasuku okwenywereza ku sunna wa izaziha n'okola ki n'okubeera nga tuzigulumiza wa ma'rifatu makanatiha n'okumanya obuzito bwa sunna za nabbi Muhammad mu ddiini yaffe wa tawqiri ahliha n'okugulumiza bannannyini ziwanirira bani banyini ziwanirira bano balimu emiteeka eki esatu ba ahlu sunna mbadde manyi nti be baseeka abasomye faculty ya hadisi nedda badala basomye faculty ya hadisi bayinza obbayita bamuhaddithina naye tulina ebigambo bibiri tulina ba almuhaddithuna ne tulina ne ba ahlu lhadith bayina enjawulo eri luddawa kati ba ahlu lhadith be basiraamu bonna abeeramuzaako hadithi mu nzikiriza yaabwe mu shariya yaabwe mu akida beeramuzaako Qur'ani ne hadithi mu ahkamu lfikihiya beeramuzaako Qur'ani ne hadithi muamalati Qur'ani ne hadithi mu adabu wassuluki wal akhlaq Qur'ani ne hadithi ndoza be basiraamu bonna bebataba ahlul hadith ناتب محدثون هم العلماء الذين اعتنوا بالرواية رواية فقط وبان الدراية بالرواية والدراية أيوة والدراية تشوى هل بما من يبافا يقول باكو كميرم يا حديث otwawulirawo entuufu n'ezitali ntuufu n'okutubula nti hadithi yeesembesebwa mu kino nti yeesembesa mu kino n'otukenenuliramu amateeka agali mu hadisi kati bebayita bamuhaddithuna so ate ba ahlul hadith imaamu baffe n'abamanyi baffe bonna buli musiraamu yenna eramuzaako hadisi za nabbi aba ayingira mu ba ahlul hadith naye waliwo emitwe emikulu gino gye tugambye egy'okuwa ekitiibwa nga bali mu ba ahlu ahliha n'okugulumiza bannannyini sunna ebaani abasooka ulamau sunna abasomesa hadithi abasomesa n'erimu ekwatagana ku hadithi era mbadde ngenda kubuuza nti kakati bw'ogamba abasomesa hadisi ate abasomesa loga oyinayo oyo mu ahlu hadithi amakulu nti be bawali mu bonna ayiwa kubanga tewaliyo omusomesa wa loga aleeta gundi amthila okujjako nga azijja mu hadithi era aleeta aya negati mweno aya tujjamu irabu weti mweno hadithi tujjamu irabu weti kati bannaloga bannuhatu bannaloga yani bonna baseka basharia baseka baddawa basheka ba akida bonna amakulu abawalimu baffe bonna tubagulumiza tuteekeddwa bagulumiza lima hafadhu min sunna lima kamu bintishari olw'ebyo bye bakwata mu sunna za nabbi ne bye basomesa mu sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam talibul hadith wa talibul ilm ye muyizi asoma ilmu ya sharia omuwalimu oba omuyizi asoma irimu y'obusiraamu tumugulumiza kubanga naye agulumiza eddiini ya Allah tuteekeddwa okumuwa ekitiibwa okugulumiza seeka kyeki kumusitulira ngatto abayizi togenda okubaleeta amampaati si balina okugamba nti mumusitulire iffe tulaba nga kisaana netumusitulira ki netumusitulira engatto Nabi sallallahu alayhi wasallam bazimukolera besi yabagamba balimukolere okiraba
nabbi omukyala yamugamba nina mutabani wange abajja akubagiza ekituuti nabagamba mukireete namubagiza ekituuti ne bakireeta nabbi aba akyali awo Abubakar namugamba namutonera Aisha nanga nkuwadde muwala wange oyo nabbi aba akyali awo ne bamutonera olugoye okuva e Turkiya baswahaba bamuweerezanga ng'amuwa ebirabo lwaki ta'dhimuhu wa tawqiruhu wa ta'zizi abawalimu baffe tubawe ku birabo sekawo kubawo nnyo kubanga abawalimu baffe era mukadde waffe managing director sebalina programu namba yasiima imaamu natukira ddala ku baimaamu ab'omu byalo nga mwabalekayo ne mujja eno ku kibuga ne mutiba naye nga baimaamu baffe bakola ki naga nti nedebani tubadduukirireko kati tulina bagulumiza omuntu owokusatu as-salihun be bantu nga si muwalimu si talibul ilm naye afuba nnyo okulaba nti kyatusomye mu ddarasa akiteeka muki baseka kye bamugamba nti nabbi yagamba bw'ati akiteeka mukola nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam agulumiza sunna zani za nabbi Muhammad agulumiza hadith za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo naye tumuwe ekitiibwa kyadde mu hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagatta mu hadithi ekya mu hadithi emu tuwe ku bujulizi obwo seka yagamba tinno inna min ijlali llahi azza wa jalla تعظيم ذي شيبة مسلمين وإمام عادل نعم وحامل القرآن غير جافي غير الغالي ولا الجافي بوننا بنابغت محدث صلى الله عليه وسلم nabinaga nti kubimu ku byokola Allah n'akubala nti omugulumiza kwe kuwa omusajja omukadde oba omukyalo omukadde ameze envi nga yenywereza ku busiraamu omuntu akaddiidde mu busiraamu nabbi bw'omuwa ekitiibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala oba omuwadde ekitiibwa eringa Allah we yagamba wetwasoma kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni gondera bugondezi nabbi wa Allah ojaba ofunye tiki automatic kati omusajja omukadde omukyalo omukadde anyweredde ku busiraamu ku sunna azeekutteko buli omuwa ekitiibwa bwe kiwadde Allah ekyokubiri wal imaamu al adil n'omukulembeze omwenkanya alamuza sunna agamba nabbi yaba yagamba mukolewe mutyo abakulembeze baffe bamufti badistrict qadhi babakulu b'ettwale ba amiri baimaamu wabanga olaba nti agezaako bambi okuteeka hadithi mu nkola ne sunna mu nkola oyo aweewe ekitiibwa era okumuwa ekitiibwa oba owadde Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa nabbi n'agamba wahamilu Qur'an n'oyo asitudde Qur'an atagiinaamu guluwu atagiinaamu kusukka obula agiteeka mu nkola mu butuufu bwayo agikoleraku mu butuufu bwayo oyo omuwa ekitiibwa wekiwadde Allah jalla waala buli wowa twabakazaako bahafizu oba hafizu ne hamiri byebimu oba byawukanamu enjawulo eriwo hafizu yo eyakakwata hamiri yo akolera ku byakutte hafizu aba akutte bukwasi nga tannagikoleraku ne hamiri aba akolera ku nga yakwata ate nga alwana okukolera ku byeyakwata ate nga ate nabbi yayongerako ghairu alghali fihi wala aljafi nati ayinza okuba nga yakwata naye n'abanga obutonde bwe bumusukkako Qur'ani eno n'agiteeka we n'agikozesa mu mikubo geetalina kola ki n'agikozesa ng'omutego ofuna byayagala Qur'ani byemugamba si byakola naye atwala kino kitima nti nakwata n'ayisawo nti nakwata n'akola yayitibwa alghali asukke ekkomo yasusse ekkomo n'akozesa Qur'ani okwetuusaako ebibyo byayagala naye nga ateekawo Qur'ani mulimu n'amakubo amalala agakiyingiramu naye kyekifaananyi kyenyagadde ensiigeko sofa naye nga ghali alghulu muyingiramu ebintu bingi ate aljafi fihi ye muntu eyakwata Qur'ani naye nga taliiko kabonero nabuufu bulaga nti oyo yakwata nga bakunyonyola bunyonyozi nti oyo neyakwata Qur'ani tomulaba kwambala waakyo la hawla wala kati sa Allah tutaasa tunekubeera mu abo kati awo n'abantu bulobagulumiza oba ogulumiza sunna zani za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako kabonero akalaga nti ogulumiza sunna za nabbi Muhammad era kabonero akalaga nti nabbi omwagala tugulumiza abawalimu baffe tubagulumize tubatonera ebirabo nga nabbi bwe bamutonera ebirabo era wani wenjagala nga tugenda kabonero akokubiri abantu
okubanga bamusomera hadith ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazaayo olwokuba yayina ebigendererwa nti tuli ku mulembe mutumu munange wano ogenze bubi waliwo hadithi weti togimanyi obadde ogirabidde nagamba ffe tukina tulina kye tuyisaawo Allahu akbar yaka bakusomedde hadithi kalinga hadithi gyendeese hakkul jaari abantu bangi babitadde bali balina bye bayisaawo kyayina kyetugoba la hawla wala quwwata illa billah dini teri mu feeling temuteeka mu feeling naam ekyokubiri min alamati hubbi nabi sallallahu alaihi wasallam seka agamba al-iktharu min dhikrihi was-salatu alayhi sallallahu alaihi wasallam okuyitiriza ennyo mwogerako ennyo n'okuyitiriza omusaalira ennyo kabonero akalaga nti oyagala ani oyagala nabbi dhikrihi okumwogerako was-salatu alayhi ebyawukana okumwogerako n'okumusaalira oyinza olaba ng'ebifaanagana n'ebyawukana twawulire seeka okumwogerako ennyo naam kwe kusoma irimu ya hadithi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نقول حديث ودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره buli woyitiriza okusoma ennyo hadithi obeera oyogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okuyitiriza ennyo okubeera mu madarasa agoogera ku irimu ya hadithi al-ikthar min madha min dhikrihi sallallahu alaihi wasallam era إمام أبو خيثمة كتابة بيت كتاب العلم نعم يليت حديث وصححه الشيخ الباني نعم أقامت تواعد الناس ليلة abantu bakola lumu endagaano kitufune kiro kimu najitamiu fihi min qubbati Muawiya tukungandeko ku maka ga Muawiya tufune ekiro kitya ekiro kimu tukungane mu maka ga Muawiya omukulembeze baswahaba ne batabi'i abamu ne bakikkiriza era bye bakireeta ne bakuŋŋaanya amaka ga Muawiya ekiro kita ekiro kimu faqaama fihim Abu Hurayrata radiyallahu anhu Abu Hurayra n'atereera n'atira ku ntebe wanakozesa faqaama kisuubira nti yayimirira oba yayina waatudde fahaddathahum hatta asbaha la hawla wala quwwata illa billah n'abasomera hadiisi za nabbi paka bwebwakolaki bwebwakya boogezi kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ali mu kufuluma hadisi ku hadisi kino kye kitulaga nti baswahaba webanga baafuna olunaku ne bakuŋŋaana mu maka gani ga Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Hurayra radiyallahu anhu nayimuka n'atuula ku ntebe kati kami kuyimuka n'abasomesa paka kumakya naye abasomesa hadithi ani za nabbi sallallahu alaihi wasallam Lwaki leero naffe tetukuŋŋaana ne twogera ku byafaayo wasiirati ebyaffe bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mani temukitandikanga hadithi weeri eri mu kitabu ilm ekya Abu Khaythama bisanadihi sahih wasahahu Sheikh Albani ola nti okukuŋŋaana uko negatuma tukuŋŋaanyeko twogere سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إبيا فايبيا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته قتلنا زاربوا وبعد ولادته قامزوك زاربوا قبل مبعثه قتلنا تموا هو النبي بعد بعثته قامزوك تموا هو النبي قبل الهجرة قتلنا سينغوكا وبعد هجرة قامزوك سينغوكا هذه نتويتا كبيمانيا نعم naye tugenda bimanya tutya nga abawalimu temutukuŋŋaanyiza yensonga lwaki olunaku olwaleero abantu kasatu abajjawo enkuŋŋaanya ezifaanagana ku ezito kati abantu bakuŋŋaanira ku mipiira bamanyi mipiira naye abantu bedda bakuŋŋaanyanga abaana nga baswahaba tukirabye nga bakuŋŋaanye kumwogerako kati okwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kwogera ku bimufaako siira we obuvo bwe n'obuddo bwe mulimu siira mulimu okusoma hadithi ze eyo kimu n'agamba wassalatu alayhi n'okumusaalira ennyo n'otuula butuuzaawo ng'omusaalira busaaliza Allahumma salli Allah sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammadi paka jebya
bwekimanyi nti okutuula usaawa namba oba 2 oba 3 ng'osalira nabbi muhammad eyo dhikiri nene. hadithi eri mu tirmidhi mu sunani at-tirmidhi حديث صحيح وصححه الشيخ الباني نابلنا حديث يا صحابه يتبع ابي بن كعب حديث مpanvu ina jeva kwanti obudde bweddeyo njya kutuusa ku kinyusi abu ubay ibn ka'b yaje naabuza nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah wangu mbaka wa allah fakaifa aj'alu laka fakaifa aj'alu laka min salati nabbi nkusalire kyenkana ki bwembange nsaba edduwa zange bwemasaba edduwa zange aho kiraba namugamba inshit wobo yagadde kyonna kyobo yagadde namugamba rubu yagamba tino yatandika na rubu namugamba wobo yagadde rubu yekiyokota wayinzitta kati kansooka ensiigira ekifaananyi abatulabe essaawa erimu eddakiika meka nkaaga katamu ekifaananyi katusiigire ku ssaawa amugamba nabbi wemba nina byenjagala okusaba nga nyala kusooka kusaalira busaalizi nkusaalire kyenkana ki ate nze nsabe kyenkana ki nyala kusaba ssaawa namba nga mpanise emikono gyange namugamba kyonna kyoyagadde namugamba olaba otya nga njijeko eddakiika 15 zokka za kusaalira busaalizi 45 nsabiremu ebyange namugamba fa in zitta fahuwa khairu lak namugamba kirungi naye ate bw'oyongerako ekisinga obulungi namugamba kale ngenda kusalitha athuluth kimu kyakusatu amakulu eddakiika 20 nsabire eddakiika 40 namugamba khair fa in zitta fahuwa khairu lak naye ate bw'oyongerako ekisinga obulungi namugamba anisfu kati ngenda kukusaalira eddakiika 30 nange edduwa zange nsabire mu ddakiika 30 namugamba khairin fa in zitta fahuwa khairu lak ate era nabbi namwongerayo namugamba bw'oyongera kali kyekisinga okubeera ekirungi namugamba kale athuluthain ngenda kukusaalira 2 byakusatu zibe eddakiika 45 kusalira eddakiika nameka 45 15 zakola ki 15 zange 15 za kusaba byange 45 za kusaalira namugamba fa in zitta fahuwa khairu bw'oyongerako kyekisinga obulungi namugamba idhan weyatuka ku ekyo obeyi n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam neyeewera eri nabbi namugamba idhan aj'alu laka salati kullahu lak kati essaawa yonna ngenda gimalako nga nsalira busaalizi gwe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo essaawa yonna ngenda gimala nga nsalira bukyaki nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam idhan wobanga wotoweweza eri allah ghufira dhambak allah agenda kusonyiwa amazambi go wakudhiya dainuk akumalire amabanja go wakuffa hammuk akumalire ebyetaago byo byonna byonna ebikulaba au kama qala sallallahu alaihi wasallam idhan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa yughfaru wakudhiya dainuk wakudhiya muri wayida itali eno muri wayida wakudhiya dainuk allah akbar kusale busalizani kali tegeza nibyandisabye mungu abimuwereddewo ono kati gwokimanyi nti okutuula awo n'osaalira busaalizi mutume sallallahu alaihi wasallam alamatu mahabbatuka linnabi kabonero akalaga nti oyagala nabbi sekumuwa essaawa namba ng'oli allahumma salli ala muhammad wa ala alihi noddamu allahumma salli saawa namba sekuba omwagala kati nabbi tiyakikomeka era nange sibagaa nti mumusaalire essaawa just mbadde nsiigirawo ki kifaananyi oliwaddemba okwongera ku ssaawa n'omusalira essaawa 2 oba 3 oba kiro kiramba oliwaddemu musalira eddakiika 3 oba essaawa emu kyonna kyoba osobodde fattakullaha mastata'tum awo kembadde njagala ezo sunna twazivaako obwo bubonero bulaba mumaani allahu akbar ge mazima omulabi waffe wasalaamu buno obubonero bulamu yekube mu ttooki nga naffe bwe twekuba mu ttooki tulabe eddala kano akabonero tukalina bwe tuba tetukalina tukyalina ekiseera ekyokwetereza kati awo wenkubira abawalimu baffe kuba abawalimu bebawaniridde gana amazima bagamanyi mu bitabo bagajjeyo bagatusomese tuddemu twagale nabbi sallallahu alaihi wasallam naye twandibanga nabo seka batandike naffe tubalabiki obeera okola kyabwe tujja kugobere kuba obujulizi mbawadde buli nsonga ne bujulizi bwayo ekyokusatu tamanni ru'yatahu washauqu ila liqaihi okwegomba obwegomba omulabako n'omusisinkana
mujjana firdaus sallallahu alaihi okubeera nga wootudde ngamba yi Allah singa nango nteeka mu banamulabako ne musinkana buli kaseera ng'okikola otya ng'okyegomba kisaba nokisaba kabonero akalaga nti nabbi Muhammad mulimu atabiri nako okimanyi nti buli oweegomba nnyo musisinkana abantu abamu Allah abawa ne bamulabako ne mu kirooto namulabako ne mu kirooto abamu Allah abawa ekyengero ekyo ne bamulabako ne mu kirooto nagamba kati tonnamusinkana yawmul kiyama nesooka omulabeko tusaba Allah tuteeke mwawe ya rabbi amin kati akusaba nawo kabonero ak'okwegomba omulabako n'omusinkana akasembayo akokuna mahabbatu man ahabbahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bughdhu man abghadhahum seeka yasembyayo okubeera nga akabonero kano okayina olina okwagala buli yenna nabbi gwe yayagala buli nabbi gwe yali ayagala oteekeddwa omwagala kyekimu kubiraga nti nabbi omukolaki omwagala ate na buli nabbi gwe yakyawa olina omukyawa seka tuweeyo ku beyayagala ne beyakyawa bonna basahaba ba mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaagala tewali sahaba nabbi gw'atayagala kati bamaze okusigira ekifaananyi buli erinnya erijja nti ono yali ani nti yali sahaba kikkakatako okumwagala amakulu kasitoola omuntu avuma sahaba omanya tayagala nabbi Muhammad sallallahu era enzikiriza yaffe gye tuliko sijyaliko ali mu nzikiriza ndala naffe tuli mu nzikiriza ndala n'okwagala aba alubaiti ate basahaba kale ate ab'omu nyumba ng'obatemyemu ab'omu nyumba tebaali basahaba anti baali basahaba naye bo baliko ekyenkizo baali ba first family bali ba first family buli first family yonna buli yenna avaamu olina okumwagala n'abava mu n'olunyi lukyaliwo singa omutegera nti onaava mu lunyiriro olwo olina okumwagala n'okukyawa bonna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyawa tuweeyo ku example nabbi bani beyakyawa example nabbi abantu beyakyawa be bantu abalina guluwu mu ddiini abamu balina guluwu kinyonyole mu Luganda sina bwe abali extremist abasusse ekkomo olunaku lwe bakiteekazaako imaani kaali abantu abo nabbi yagamba naye imaani kaali kyeki omuntu abayina imaani nga nti kalina irimu nga imaani yeesinga kukumanya njagala seka ekyokulabirako ekitusembereza hadithi weeri basahaba bajiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne babuulira ebyama bye ne bagamba la atazawwaju nisa omuntu agamba nti ze sijja kuwasiza ddala bakyala obudde bwonna nga ndi mu ibada sina businza omuntu agamba nti la akulu lahma sijja kuddamu kulya nnyama ngenda kubeera nga nsiiba busiibi sina budde bulya nga ndi mu ibada omuntu agamba nti nno wala anaamu ala firashi nze sigenda kuddamu kwebaka ku buliri buli kiro ngenda kuba nsaala layiro okuva kuyisha paka ku subu nsala ki nsala busaazi amakulu bino babireka nga bagenda biwanyisaamu ne ibada ekyo nabbi kyeyayita guluwu olaba imaani gye bafunye naye tebalina irimu nabbi we yakiwulira yanyiiga nti yayingira namaka ge najja ku kituuti n'agamba ma baalu aqwamun kaalu kaza wa kaza abantu babadde ki mu ddiini yange abayina enkola enzikiriza efaanagana kwetu n'abyogerawo nekyenjagalemu yagamba faman ragiba an sunnati yenna okuba ku sunna zange ekifuba amakulu agamba nti tajja kuwasa tagenda kukola kino tajja kwebaka kiro kiramba siwamuki siwamu nekyenjagaddemu tuleme kutunuulira mirimu gino egyogeddwa tutunuulire buli muntu yenna alina guluwu mu ddiini nabbi yamunyiigira abantu abo bakaluubirisa abantu eddiini era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam bashiru wala tunaffiru abantu mubagazisa eddiini temubakuba mu ddiini ate nabbi nabaga nti nno yagamba atya wala tunaffiru nti bashiru wala tunathiru kirabiri subhana ebino binakale mbireese kubanga abantu nabbi byanyigira bangi si bano bokka
naye olwokuba tuli mu nzikiriza yaffe ng'ate muffe mulimu abali mu kwonoona enzikiriza yaffe ensonyi ndeesa ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi seeka kibadde kirungi. Omuntu yenna ayagala okwawukana ku nabbi kye yakola bwe yaba asusse ekkomo ku ddiini era nabbi yamunyiigira era abavudire ku sunna nga hadithi bweraze nti nabbi yanyiigira. Seeka nsaba mu kitundu ky'eddayikika ssebo obeere ng'osibula abalabi baffe insha allahu taala. Nebaza nnyo omukisa guno ogutuweebwa olutimbe gaggadde olwa Salaamu TV okuba nga tubeera wano ne tuyongera okuyiga eddiini yaffe n'enzikiriza yaffe. Ate ne neebaza nnyo bannange mwenna abakola ne musambyasambi kubeera nga porogulaamu entobayitako. Ate ne neebaza nnyo abawalimu abayina ekitabo kino n'abakisomesa eyo mizikiti. Twagala okuzzaawo omukwano gwa nabbi mu mitima gyaffe gyagwatuvaamu. Abantu tugamba nti nabbi tumwagala naye ebigambo bye twogedde bw'obiteeka ku minzaani naawe weewadde edda makisa ali eyo. Nsaba twongere okukisoma n'okukisomesa n'okwekomera ku mukutuudu. Naam, barakallahu fiika wa jazakallahu khairi. Tumweyanzizza abadde mukadde waffe Sheikh Bashiri Sentamu nga atukubirako ku ttooki ku bubonero obulaga nti oyagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo naffe kye tukulekera era kye tulekera emyoyo gyaffe, bwe weekuba mu ttooki ne wessa ku minzaani olinayo obubonero obulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwagala? Tusinkane ku juma ejja insha allahu taala mu programu yaffe manya enzikiriza y'Obusiraamu sawa zibeera 10 ez'akawungeezi paka saa 11. Omuweereza wammwe mbeera Ibrahim Ali Nsimbe mu studios za Salaamu TV. Wekumire ku lutimbe gaggadde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno ye Salaamu TV. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Mommy? Yes? At school,